olwalira abakungu okuva mu Uganda Electricity Transmission Company Limited UETCL balabiseeko eri akakiiko akavunaanyizibwa okulondola ensaasaanya y'ebitongole bya gavumenti okusobola okwanukula kwemulugunya okwakolwa Ssaabayizi w'ebitabo bya gavumenti ku kitongole kino mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Ku alipoota eyalambika nti UETCL ebanja umeme ensimbi esoba mu 1,500. Ensonga eno esoose kuleetebwa mubaka wa Makindye West Allan Ssewanyana ng'ategeeza nti ebbanga ssente zino mwe zaalina okusasulirwa lyayitako dda. And according to them, according to the Auditor General, is saying that above 84 billion surpassed the 90 days, which they think they would have cleared. Ssewanyana yeebuuziza lwaki gavumenti gye buvuddeko yasasula umeme obukadde bw'ensimbi za dola ya Amerika 118 nga yo tesoose kusasula gavumenti ensimbi ze babanja. A while ago, Parliament passed $112 million to umeme. And how do you expect, as UETCL, to manage the situation between you and government about payment of more than 500 million? Mukwanukula kuli ya UETCL Joshua Karamagi annyonnyodde nti waliwo endagaano eyatuukibwako wakati waabwe ne kampuni ya umeme ng'eno gye bali mu kwesigamako kubanja ensimbi zino wabula nga kino kitabudde ssentebe w'akakiiko kano mubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona akali amaggwa okwebuuza engeri bano gye basuubira okubanjamu ensimbi zino nga kampuni ya umeme esobola okuggalawo essaawa yonna engeri gye kiri nti omulimu gwe baali bakola mu ggwanga lino gavumenti yagubajjako. We are chasing money that Umeme went with, that we are trying to collect, but there's a provision for how of arbitration in terms of what they will not have paid us by the time they left. So we are trying to follow that route. Government has terminated, and you knew that government was terminating. You even knew the date of termination. So he's saying, supposing they wind up like FADSAT. Joshua Karamagi ayanukudde nti wadde nga baali bagezaako okulaba nga umeme teriyirirwa gavumenti nga tennaba kusasula naye kino tekyasoboka kuba endagaano gye baalina ne umeme yali eragira umeme okusasula oluvannyuma lw'ennaku 45 nga UETCL emaze okubaweereza ebbaluwa z'ensimbi ezibabanjibwa. To the nature of the commercial arrangements between Umeme government and ourselves was a complicated one. For instance, we try to make sure that they are not paid the buyout amount before they pay us our money, before they go. But yet the power sales agreement we had with them gave them a leeway that they should pay us after 45 days. Kino kitabudde abaka okubadde owa Bukoto East Evans Kanyike, Medard Sseggona Allan Ssewanyana owa Makindye West, Nathan Itungo owa Kashari South Constituency nga bano beebuuziza lwaki bano tebakozesa amakubo amalala okakasa nti umeme esasula ensimbi ezigibanjibwa omuli n'okutwalibwa mu kooti. You could sue umeme and get judgment. I mean get attachment before judgment. Still, am I lying? Is it not provided for? Because you saw that umeme was actually going. Someone would think that in that 1 month, UETCL, because being a government entity, you would have worked with your boss, the ministry, to reconcile whatever you are demanding from umeme. Sseggona yeebuuziza ne gubavunaana singa umeme eggalawo nga tesasudde ensimbi zino. If they are committed, they have been paid. Why are they not paying you? Akulira ebyobusobozi Jenkins Miro ategeeza nti amakubo ag'enjawulo gali mu kwekenneenyezebwa okulaba ng'ensimbi zino zisasulwa era n'ategeeza nti ekirungi ensimbi zino umeme tezeewakana. We wrote and we brought to their attention the amount due from umeme to us, and that was brought to the attention of the Auditor General. Abaka era bakitegedde nti ensimbi ezibanjibwa umeme ziva mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde okutuuka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu lwe baakoma okutunda amasannyalaze eri bannayuganda. Ssentebe w'akakiiko kano Medard Sseggona asazeewo okuyita minisita w'amasannyalaze Ruth Nankabirwa kampuni ya umeme n'ekitongole kino okuddamu okutunula mu ngeri gye bagenda okukwatamu ensonga eno. No, this Friday there will be short notice for the ministers. We shall come back on Tuesday the following week. Frank Chidu yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.